omusawo omwatiikirivu eyabotodde ebyama by'omu ddwaliro yandiyolekera akaseera akazibu anti yandigibwako layisinsi yandikomezebwawo okuddamu okukwata ku mulwadde yenna anti yayogedde ebintu ebitalina kwogerebwa. Tujjukire nti ebintu ebikwatagana mu ddwaliro oba ebikwatagana ku balwadde bibeera confidential azin tebirina kwogerebwa oba kuwulirira wantu wonna wonna. Omulwadde n'omusawo be balina okumanya ki ekigenda mu maaso. Omulwadde azze n'ekirwadde mujjanjaba ekirwadde ekyo tokinyumya, wabula omusawo ono yakoze akatambi akasaasaanidde ku mikutu gya internet. Akatambi kaneno abantu bakareactinseko in a different manner. Bangi nnyo tebasapootinze kintu kyakoze, basawo banne bavuddeyo ne beeteeka mu lwegugungo ne batandika okubanga boogerera ye ekikolwa kye yakoze. Kati nno okuteekako commotion nyingi nnyo ku katambi kaneno kayinza omuviirako okuluzinga omulimu sinakindi ne bamugirako ddala certificate oba permanent ban okuddamu okukolera mu ddwaliro lyonna anti bamutwala okubanga mu mwaluwewere. Gwatalabye akatambi kaneno ngenda kubanga nkakuteerawo nawe okalabe otuwe endowoozayo. Golowooza omusawo ekintu kyakoze kirungi. Omusawo okuvayo nayogera bineeno abakazi abazaala n'aboogerako, abatamwa wansi, abapama nga bazze okuzaala ne bapamira abaana ne bavaamu omusaayi simanye eno mazzi eno biki gwolowooza kyabadde kyetaagisa oba nedda. Gwolowooza akatambi kaneno kalina omuntu gwe kayambyeko in one way or the other. Ngamba naddala ffe abaana ab'obuwala oba mu abakyala beetegekera okuzaala abafunye embuto abagenda okugenda mu ddwaliro. Gwolowooza akatambi kaneno kalina engeri gye kakukosezaamu oba kalina engeri gye kakuyambyeko okubanga omanye ebyo by'obadde tomanyi. Byonna tugenda kubanga tubisanga mu comment section. Yenze Shela Adita imbireyo batuusako updates gwe kyolina okukola ku subscribinga otwekumireko viewinga videos commentinga ate era liking ekijja kubanga kituyambako. Tugendako mu butambi obwo obusaasaanidde ku mikoto gya internet naawe obwerabirako ate era otuwe endowooza yo. Katugendeko mu butambi. Eno video nabadde nsomesa ku birth preparedness. Eno video kana akantu at UG challenge ya scoopinzemu kana akantu. Nabadde nsomesa ku mukyala byalina okutegeka ngajja okuzaala. It was really a big video. Naye ya scoopinzemu buscoopinzi kantu katono nnyo ke yateeseeko era banaye ntusaawo okwetonda muba supporters bange bonna. Buno omusomo gwabadde munene era wewetegereza video eyo ne ku beginning ojabirira nga bagyedikinze nga yagiscoopinzemu buscoopinzi. Omusomo munene nnyo. Nabadde nsomesa omukyala ategese biki nga gy'okuzaala era ezo paadi zemulaba zenkutawo. Nabadde njigiriza abakazi engeri gye bakolamu paadi ze bajja nazo mu ddwaliro. Nabadde nsoma ebintu bingi nnyo era obuwazzemu buze as a sleep over time. Naye ngenda kusaba nga mbasaba ekisonyiwo kuba omulama bwe twabadde kuwulira video yonna ojja kulaba that was a very small part. Naye yeke yagenze n'ascoopingamu n'aleeta nga bw'omanyi munnaye mass media bwe yagala ebintu byononese. Naye nga ndi ku mavivi mbasaba ekisonyiwo. I'm really very sorry. I didn't intend to annoy anyone. Omusomo ogwo gwabadde muwanvu nnyo nga ndi mu kamera muno nsaba ekisonyiwo kuba nabadde nsomesa ku birth preparedness. Omukazi yeeteeseteese atya okuzaala. Era ogenda mu musomo gwange gwonna nabadde si generalizing abakazi. Naye omanyi bw'oba oyogera ennyo ng'oli mu live waliwo wasaki n'olewerabira okugamba nti abamu. Naye nga ogenda ku live eyo nayo bwe yabadde nabadde nsomesa abakyala bapreparinga batya nga bagenda okuzaala. You know? Naye nga nsaba kisonyiwo gwansingidde ddala. I'm really very sorry from the bottom of my heart. Nabadde nsomesa ku birth preparedness. Naye era munnange nga as a human being ndowooza ne wabeera mu sleep over tongue. Naye munsonyiwe nabadde nsomesa ku mukyala nti alina byalina okutegeka okujja okuzaala. I'm really very sorry. I didn't mean to annoy. Munnaye tukkirizibwa kugenda kusindika mwana ng'olina ebiso bibiri olw'ensonga nti esikeeyo bwe baba basala lwe basala kulu ne baddamu ne basala waba wa weekeninga waba wanafuye. Kati we tukuleka n'ofuna ebisa jjukira ebisa ebyo birina engeri gye biteeka pressure ku sika
sometimes skirt ende waliwa munaye neyatika n'ofuna kye tuyita silent rupture so tetukusemba kulumwa n'osindika ng'olina ebise bibiri. Ndowooza obutambi obwo bumulabye oyo omusawo omwatikirivu nnyo ku mukutu gwa intaneti naddala omukutu ogwa TikTok abeerako nnyo n'akola videos ze ezikwatagana ku bakyala ebikwatagana ku antenatal ebikwatagana ku breastfeeding ebikwatagana ku pregnancy ebikwatagana ku baana batya wonaazaamu omwana ozaala otya biti bye weetaagisa n'ebintu ebirala wabula where the problem came in nti yakoze akatambi ng'alinga avoola oba ng'alinga ayanika ebintu ebikolebwa mu ddwaliro ebyaleetedde abantu abamu naddala abazadde abagenda mu ddwaliro okuzaala bamaama ab'embuto ne bibakuulako waya ne batandika okugamba mbu si musawo ekimala she's not professional lwaki ayogera ebintu by'omu ddwaliro birina kubeera confidential lwaki oyogera oli muntu mubi nnyo toli tokkirizibwa na kubeera mu ddwaliro oyogera nnyo mu mwago gwa luwewere ABCD bingi nnyo ebyagenze mu maaso ebyo ebintu birina kubeera mu counseling lwaki obireeta mu public lwaki obiteeka ku internet lwaki obyogera bakugobe bakuggyeko license n'ebintu ebirala. Yes ngenda kubanga nkitegeera abantu nga we muwulya wabula nze nga adita ndowooza this is my point of view nti omukyalo ono talina musango lwakuba nti ffe abafirika buli kintu tukitwala in a different way omuntu nakugamba ekintu nolowoozaamu kintu kirala notatuna at the other side oba at the other hand. Omukyalo ono ebintu yasomeseza byonna bituufu yasomeseza ogwo gwabadde musomo eri abakyala kubanga bw'oba owuliriza video akugamba omukyala naddala kyekikugaana okwerongoosa ng'ogenda kujja okuzaala. Why don't you shave clean your pussy before going to the hospital ogenda kuzaala weyaba yogenda kusangayo abasawo ab'enjawulo asobola okuba omusajja oba omukazi kyekikutwala ng'oddugala in that process oyinza okuzaala omwana oyo n'alya enviiri nezimugenda munda kyekibaviirako okuzaala abaana nga balina ebiziyiro okuzaala abaana abatassa bulungi okuzaala abaana nga balina complications lwansonga alidde ezo enviiri eziri wansi nezimugenda munda. Ekintu ekirala gw'omukyala ki ekikuliisa emmere n'opinduka ng'okimanyi nti no bannanga ogenda kukola ki ogenda mu ddwaliro okuzaala ekyo kibaviirako okuvaayo pupu ateetaagisa abantu abamu okuvaayo pupu ateetaagisa beera ng'oli muyonjo ogenda mu ddwaliro ng'oli muyonjo nze ngamba obutambi obwo tebulinaako buzibu naye ekibi ekyabaddewo nti abantu mwakitutte nnyo at heart ne mutandika okwogera kino ne mwogera kino naye ng'ogwo gwabadde musomo ate ndowooza omusomo ogwabadde clear nga guyina okumanyibwa so that nti bw'oba ogenze mu ddwaliro omanye ki ekyetaagisibwa omanye mistakes z'otalina kukola omanye ebintu by'olina okukola ne by'otalina kukola ng'ogenze mu ddwaliro jjukira bano basawo naye ate nabo bantu bali basawo naye ate bantu yes tetuganye nti bwe balina okutunula ku bikyafu tetuganye naye maama however ng'okimanyi nti n'ebikyafu basawo bwe balina okubiraba naye tekiggana kweyonja ng'omuntu omulala so bamyeza ndowooza kino yakikoze in a good heart ekintu kyakoze kyabadde kirungi nnyo okuggyayo that hidden picture abantu gye batamanyi naffe abalala abasuubira okufuna embuto oba bagenda okuzaala tumanyire ku ebyo nti ABCD tebirina kukolebwa HT kino kyewale kino kiri kyewale nze njagala mmanye gwolowooza ki ku Katambi kano gwolowooza omusawo ono agobwe mu ddwaliro bamuggyeko layisinsi tasaana kubeera mu ddwaliro ebintu byayogedde bikyamu biteekawo abo abalina embuto ate era bibawaaki bibajjako ku self confidence bibaleetera ku boostinga bwongo bwabwe kumanya biki bye balina okukola ne bye batalina kukola gwolowooza ki byonna byolowooza ngenda kubanga mbimanya nga weeyambisa comment section commenting awo teweerabira kifo mwoli teweerabira na linnya lyo subscribinga likinga videos ate era kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo eberenge kutuukako yenze Shila Adita embagala nnyo.